po jako akawuwo. Twebaza Mukama nti bingi bye bakola ate bingi birabika bingi bibajjeeyo. Twebaza Mukama. Abavubuka ab'enjawulo abasobodde okubaako bye beekolera n'emikono gyabwe era nga bisobodde okubabeezaawo bawadde bannaabwe amagezi okwewala okulowoolezanga mu kuweebwa buli kadde wabula babyeko ebyemikono bye bayiga bibayamba okwebeezaawo. Omuzadde okukulabirira okugulira ekyokwambala n'okuwa ekyokulya naawe osobola okubaako akantu akatono we kati koyiga nga kuyamba mu bulamu. Abamu twagala okusoma okweyongerayo naye nga tulina sente esobola kutuweerera kweyongerayo. Naye bw'okola akantu bwe kati kasobola okuyambako ne kakuweerera naawe n'obaako ebintu osobola okwetuusaako ng'omuntu nga tolina muntu gwe weesigamyeko. Obutanyoma mirimu ekintu ky'omuntu ekintu kikulu nnyo kubanga nze nange saasoma bitengi bino. Nasoma masannyalaze naye kasita nafuna kyansi y'okutunga kyansi nagikozesa nenjiga okutunga ntambula nakyo mu mutwe buli we ŋŋenda. Abakyala okubanga temusabiriza babbammwe mujje muyige ebintu bino wano ku Pillar of Fire oluggi luggule eri buli muntu yenna yeetaaga obuyambi. Bino bibaddewo nga boolesa ebyo bye bakola n'emikono gyabwe nga bayambibwako ekkanisa eya Fame International Church e Wakiso wansi w'omusumba Julius Zabijirwa era batulaze engeri gye bakolamu ebintu bino eby'omugaso. Okutunga tekwetaaga ssente nnyingi nnyo obeera n'emitwalo 10 osobola otandika okutunga. Mulimu n'abamu nga topangisa woosula ng'olina olubalaza luli awo lunene osobola otandikira awo n'obeera ku kabalaza tekawo ekyalaani kyo kimu n'ebitengi byawo osobola ofuna essente z'okuddaabiriza n'ofuna n'ez'okutunga engoye empya zennyininyini. Waliwo n'endala eno gye bayita Africa, Map of Africa. Eno gy'olabako eno ye eri mu langi zokka ze tuyita paints zokka nga neno the Map of East Africa eno gy'olabako eno nga naye eri mu fabric. Ono bwe tuyita fabric akatengi kano kolaba. Juice w'ekikajjo ena akuuma akamunyiga product n'efulumayo ngeri class ate mulungi nnyo ku market. Abantu bamwetanidde. Juice ono eri abaana abato akola nga brain booster, eri abakulu akolanga body booster. Okoye wina stress nywaka juice kano. Batunnyonnyodde nti ku lunaku luno olwa Youth Voice baweebwa omukisa okwolesa ebintu bye bakola era nga bano bayambiddwa obutanoonya mirimu ate nga bakolera mu maka gaabwe. Lubeerawo buli mwaka buli muntu aleeta ebintu byakola, omuvubuka atali muvubuka kuba ffenna eno mu Yesu tubeera bavubuka okwolesa emirimu gye tukola egy'ebyemikono n'okuyamba community abantu abatuliraanye tubasomesa okujja okweyimirizaawo si kigambo kyokka. Tukola ebitambaala bino bituyamba nga ffe abakyala okubanga tobeera waka ng'otudde butuuzi bituyamba n'ofulamu akasente omwami waba akuwadde akasente ak'emmere n'osuula era okwekanga ng'ofiyenza ebiwuzi okakola n'okateeka mu nnyumba waakirirewo oba tonafuna akagula kateere mu nnyumba omwami wo ne bwakalinnyako bwe biba biganye ng'obudde okutyati nga bamaze okukasabira n'akalinnyako gwemukisa. Wano omusumba Julius Zabijirwa agamba nti batandikawo enteekateeka eno okusobozesa abantu okuva mu mbeera ey'okusabiriza olwo nabo basobole okukyusa obulamu bwabwe mu bulungi. Tubadde tujaguza olunaku lw'abavubuka. Abavubuka mu buweereza bwaffe twagala nnyo babeere n'emikono egikola kubanga ekyamateeka 28:12 Mukama agamba nja kuwanga emikono gyammwe omukisa. So omukisa ogwo Katonda tasobola gukuwa okujjako ate ng'opulaninze. God blesses a plan. Jeremiya 29:11 agamba nja kuwanga omukisa enteekateeka zammwe. Bijirwa asiimye Katonda olw'abantu bano okubasobozesa okweyimirizaawo ate ng'ebintu bye bakola tebimenya mateeka. So obuweereza buno twemposezinganya abantu obutasaba busabi naye okubaako bye beekolera kubanga at the end of the day balina okuzimba omulimu gwa Mukama. Omulimu gwa Mukama wadde tusaba neera tuguzimbisa n'ebyenfuna. Abantu baffe Mukama bw'aba abasumuludde emikono ne babaako ebintu ebirungi bino bye bakola obuweereza bye bayigiriza n'abantu eb'enjawulo abajja otukwatizaako.